ekikolebwa ku nnyanja Victoria okusomba amayinja n'okugajjuza ennyanja yaffe okugisimamu omusenyu okugikolako byonna naye nga ababikola ebyo byonna abamu n'okubasiba Uganda Bachina bazimbye buli ntobazi naye nendaba nga n'ak'omunaku akali erubigi ke kazikiza omuliro kintu ekyo kyannumye nnyo era mpulira okubasaasira nnyo abantu abo ffe abamu n'okusaaya kati tukyatakula emitwe ogamba nti omuntu ayinza ate ovaayo okuyamba abantu bano naye Bannayuganda basaana bamanye nti nno ekiri atabaala kijja kulya n'ali eka ekituluma nti bamala okugyogereza n'okubonyaabonya abantu baffe bwe batyo ate era tebakuuma ntobazi wabula bateekawo buteesi balala bo ate ne beetwalira ettaka eryo kakati waliwo ebintu ebimu ebyewuunyisa ekisooka palamenti ekigiganya okutuula olwaleero n'ennaku zino lwaki bagenda bongezaayo palamenti yaffe erina ekizibu kimu nti NRM bweba n'ebintu byayo nga pati palamenti eyimirira obalaba bwe bagenda mu litfit ekyankwanzi ne palamenti eritreatinga kakati bamaze ennaku nga bakyalina oba kugujubana oba kuvuvunganira bifo mu bino ebifo twali bakutuula ku Lwakuna ne baba nga tebamaliriza era ne deputy speaker bamuyita ojjukira twalina wano ne Mwami Dombo n'ayogera nako tubadde ne deputy speaker nga tukyayita mu bya bukiiko ne balema otegeragana olwo palamenti neba nga tesobola kutuula n'olwaleero era lugenza okugira nga tebannamaliriza era palamenti neba nga erina okwongerwayo ko bamale okumaliriza ebyobukiiko bwabwe kubanga obukiiko obwo Kiwanda ekimu ku bizibu ekimu ku bintu twabayimbirira nnyo nga tugamba nti babulonda emabegaawo nga bano abaseeke tebababuulidde nti ku luno babaddizaako yokko mu kibiina ne babaddizaako ko ku buyinza naye ekikulu emirundi egisinga ate n'okulondoola merit nti ani anaasinga okuweereza obulungi mu kakiiko kano mu palamenti kirema ne batandika okudda mu gamba simanyi regioni y'egindi evuddeyo bameka simanyi mu ddiini gundi evuddeyo bameka nalaba n'endagaano ya Mawu ne Mwami Museveni simanyi oba ku luno mugenda gituukiriza ng'egamba bannange DPA twegatteko tugenda giwa n'obwa chairperson bwakamu ku bukiiko mu palamenti kati nga bifuuse nabyagamba nti banaye mukwateeko wano akakiiko kano tukabawadde mu palamenti mukakulire mulyoke musoobesoobe kubanga mukolagana naffe gamba nti Mwami Museveni waliwo ekiseera weyajjira wano ng'akulowoozesa nti nali kuba civil servants abatereeza nti era abalwanyisa ku lyanguzi ne basala abantu ku mirimu ne bakola batya ogenda okumaliriza ng'ate civil service efiiridde ddala bufi n'amala olutalo n'aluteeka ku poliisi era poliisi mbi nnyo era poliisi mbi yanguzi era poliisi ne bw'osimbawo nze n'ente abapoliisi balondako nte okumaliriza poliisi ekifo ky'okugitereeza yayononekera ddala boononekezi neggwawo n'ayiribya ekitongole ekiramuzi buli lunaku abalamuzi muli bali banguzi temuwagira byankulakulana temukola ki bebebe nolowooza mbuno bakutte mu kitongole ekiramuzi okumaliriza ekitongole ekiramuzi kakati kyavuddewo olaba pulezidenti abeera ku mukolo n'agamba owinye dola nkuulira gwe byoyogera ku bya beyiro era ogenda okulaba munnange nga abalamuzi era bagendedde ku bigambo byoli bye yayogedde ku mikolo kakati lwe lutalo kati era oluteereddwa ku palamenti nti nno intentions ezigenderera mu butuufu omuntu okugjayo amaanyi n'agombuta ku palamenti omuggo intention senge badde nnungi yakutereeza singa eggwanga lyatereera dda inene case tewali baddewo na mbeera yonna palamenti lwaki yali badde yonooneka kubanga bano bonna babaddeko mu palamenti omukemi namba 1 omukulu ayigiriza palamenti omulimu omukyamu era nze bannange njagala nakugamba ti mukama yali nyambye nendaba ku palamenti ekola omulimu gwayo mu butuufu kubanga omanyi okulya enguzi si kwe kuba kuuka nti no bakusasudde sente naye n'okuba nti nno engeri gye wajja mu palamenti waliwo nakuyita naggaana okukola omulimu gwe obulungi nkuba akafaananyi nti singa palamenti abaka ba palamenti abo bakomawo ne tukola omulimu obulungi ng'amateeka bwe galagira eno gavumenti ya Mwami Museveni esobola okusulayo ko wadde n'olunaku olumu
kubanga ebigambo bye babadde bayisa ndowooza kakati omuwendo gwe gumulemye naye ekibadde kigamba nti ntakula nange nkutakule kubanga ne bwe baba baleetedde okuyisa bibadde nga biki nga bikyamu nzikiriza malina kino tosobola kugamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kiri awo waliwo ababaka ba palamenti kati abasukka mu 160 batadde emikono ku kiwandiiko n'ogamba mbu ffe ekyo tekitukwatako in fact togamba towagira ate togamba nti nno owagira eyo pretense eyo bwe mubanga ddala kakati mugamba mwefungizza mulwanyisa nguzi omuntu yali yagadde ogamba nti bw'osayininga motion eno kyekijja mu ddiiro nti ekijja mu ddiiro kigenda kuwa palamenti omukisa okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno n'abagamba nti kituufu n'abagamba nti kikyamu bonna baveeyo wabeerewo okusalawo okw'amazima oŋŋamba otya nti no waliwo political party nga yerina abantu abasinga obungi negamba mbu ebyo tebigikwatako Bishop Ondama yagamba nti majority bwetakola bituufu minority nekola ebituufu minority yeba efuuse majority nga majority efuuse minority kale kwenda koma mukuru Nkuzambali Katonda wamanyi Katonda wa kisa ate ekyo kisinga kakati kunze goyita njogere ku kino bwana siri kyendi ate zange zensobi naye wendi lwa kisa kya Katonda ensonga ziri bbiri esooka nkyana nambuzi kyabadde ayogerako nga MP kwawo bwe bagoba mu ntobazi Kampala yonna ne weefa okutaasa Lake Victoria kibi mwene bumufa ennyanja esigala okuwaba abalijja kibi kozi bajjajja mmwe baje balekera ne Katonda ayatondeeza entobazi ziyambe ku nnyanja eyo teyali musiru nogamba nti ettaka lino naye tuyina mulina okuzimba mu ntobazi the whole of Kampala ne bumufa obutobazi okusigalawo wakiri mufe kakati ekyokubiri ino okweyinamirira osanga abantu abafiiriddwa osanga bona nga batulala wansi omuli mu birowoozo simanyi mu Uganda bakiyita okwenyamira kakati Uganda bwete bweyandabadde bwemba nga muyina member of parliament nga kooti emuwadde bail the state neddamu nemukwata engeri gye yamubuzaawo mu maaso ga kooti nga poliisi egamba ffe tetumanyi gyali yaba mukutte tetubategedde tetubimanyi officially now and then you have parliament bali ne mu bukiiko bwa seekiba ng'obalaba ku parliament obambadde amasuuti then you know that country is in a disaster kakati naffe wano ku balometa kasami twandobadde nga tulinga abafere ntubuza naye tulagawa a member of parliament being abducted mu kooti ng'ali mu kooti nga baakamuwa beiru and you have a security report tetumanyi gyali and it's business as usual nemukkiriza then press chairman ow'ekibiina atule ne seeki okuteesa ono management of parliament ng'oli abasuubiza mwagala musaayi mwagala amunise iye twagala musaayi kati temumanyi ono bagwayise bategwayise muli awo anyway so that's where we are kakati ku committees zino ngezaako okukola some research bale nkyaginoonyereza waliwo MP wamuyita Mwene Mpaka omanyi chairperson wa committee y'ebyobusuubuzi naye erinnya eddala is Lwamirama so amanyi Mwene Mpaka Lwamirama bw'oba wasomako yali esimbyewo ne mutabani wa Tumukunde ne bamukulwana amagamba amasasi abalagamba byatiya gaasi n'ebirala kakati oyo abadde akulira akakiiko aka tourism trade and industry now owuliza mukulu kiwaana ng'agamba omanyi twali tukoze resolution sector committee standing committee ebisanja 2 myaka 2 mu kitundu owulire naye wabeerawo ensobi abalala bagenze mu 3 bagenze mu 4 naye kati tukirabye era nga balaza bafunye whistleblower
You get? Parliament today because bagala ku collecting answer byeri. Now mwene mpaka mutabani wa Rwamirama ayande badde agenda n'atwani mukulu Museveni nabuuza naye anko historic mission of the NRA yeriwa njimanyi ekyo kimu ekyokubiri ono omukyala Peneti endagaano nje twakola Vince Coffee. You remember that report on Vince Vince government of Uganda with Vince Coffee Company Limited? We discussed this agreement here. Mvuka wandi MP wandi kebigambo bingi nnyo kakindagano eno nfu nanonyereza ne bananyine bali mu Uganda naye nateeka ebintu babira bagane nekyankwanzi nasoma report MPs ne bakuba mu ngalo mukulu Museveni mvukundo tamanye na regia tasobola kujana nebuuzaako kakato oyo tayina kudda then oyina report on cooperatives oyina report geno junonye ne rimeza sente zabulagana yeti eyayisiza bakaba ne committee ne report yayo akande kadduka ne report yayo teyajja ku floor of parliament then bajitegedde ko ndabinga ba government okumanya nti report yali eyocha bajirengeramu bwazalaga tetugenda kujidebate ngako naye pamwe NRM chairperson wayo then lastly ebyatyaka mwene mpaka Rwamirama yalwanyisa kikazo kyatyaka kakati chobolaba babadde bakomezaawo wabadde mu mwene mpaka Rwamirama wabadde mu Magogo Magogo wamuna balaba bawerekerako kakati wagala nebwe kiba kitya tebajja kudda. In other words, you are seeing whipping of parliament ngokozesa seke mukoro wange namba nya era asibye muyero is also another mode of police abadde mu seke anti-police seke is also police police kyakoze whipping. You know whipping is not kuba migo. Parliament is whipped. Chora ina chief whip. Wado chimanyi? Nampala. It's not Nampala. It is called the chief. They whip parliament. Yeah, Sabula. Kati mwamuchita kuwa migwa. Kakati mkulu Museveni is using police to whip parliament. Chovolaba ye topic. Je yo bunke nkobuli mu parliament. It's not a joking issue. Now, and he is kata kozesa ne seki. Ono kati now is also another CID. Oh no. So he's using two. Whipping using parliament sake, and he's also using whipping using police. But you remember Ebya Nebanda because Mr. Museveni then used police to whip parliament. That's why I say Bobanga parliament is being ngeri target of an occupation force. Kakati mwe banambo the temwari dividends. Temugenda ma agenda eyokulwanyisa corruption je mutamanyi. You don't know it. Temugenda mu agenda ya mukulu Museveni nga anonya moral high ground okubalwanyisa because golooza alwanyisa mpuga but target bwena jira gwe you don't know